okwenjeera mu lubaale oyenjere wano na wali kyandibadde kirungi nnyo n'omanya lubaale ono antambuza bw'ati amanjira mu kiti ki. Abantu bangi nnyo batambulidde lubaale naye lubaale agaanye okutereera. Bangi bavuddemu okugamba basawo nti babbi, ate bangi bavuddemu okwerokosa era kati amakanisa gajjuzza. Naye nga amakanisa gajjuzza abantu abalubaale abeerera era batambuddeko ne balemererwa era nga kati bawa obujulizi tebya lubaale tebiriiyo. So nga bakyamu okumanya lubaale nti akuluma n'okutambula otereze lubaale wano na wali si kye kigenda okukutereeza, wabula okuwuliriza ennyo ebisomesebwa n'osobola okwezuula. Eriyo omuntu atambuza lubaale ng'atambulira mu mulembe gwe, nga lubaale akuliko, bw'ona ogenda ku musawo ne muyita empewo ezo ogenda kutereera. Eriyo aliko lubaale nga lubaale ali mu mulembe gwa jjajjaawe azaala jjajjaawe. Kati ggwe ng'oliko lubaale oyo ne bw'oyenjera ku basawo, kubanga bba abasawo bakwasa ekintu kimu, ezo mpewo. Oluusi omusawo n'aggamba mpewo naye zirimu ekizibu, tumale okuggyamu ekizibu tulyoke tutereeze empewo. Ekizibu yeesi ne mukikolako. Musawo n'akola enteekateeka eyita lubaale. Oyo lubaale ne bw'ajja tosobola kutereera. Lubaale takulumira mu mulembe gwo, tosobola kusamira mpewo ezo butereevu. Omulembe gwa jjajjaawo azaala jjajjaawo, olwo kitaawo alyoka azaaliwe naawe olyoka oddewo. Kati tubale nti gy'emirembe ena. Jjajjaawo azaala jjajjaawo ne jjajjaawo n'azaala taatawo. Egyo mirembe esatu. Tugatteko ogugwo, kati lubaale abanja ggwe olwaleero. Oyo lubaale ne bw'otambula n'otuuka ku nnyanja y'omunnyo tosobola kumutereeza okuggyako ng'otudde wansi n'owuliriza ennyo abantu abamanyi. Okitegedde? Lubaale oyo aba avudde mu kumuyita obuyisa okwogera. Lubaale oyo aba avudde mu bintu, aba munyiivu, aba tayagala bintu. Ne bw'owanga amayembe tasiima. Okitegedde? Ne bw'oteekawo ebibbo tasiima, ne bw'ozimba kasubi tasiima, tasobola biraba, tasobola bisiima. Olw'okuba nti jjajja teyeeragulira muzzukulu, olwo buli kyokola jjajja n'alyoka ajja ne yeebaza, weebale otujje wala nno, otujjeeyo weebale. Ne beebaza ne ssenkulu, mwebaze nnyo, mumukwateko ne mu ngalo, musasule ne ssente ze yasaze, mwebale. Ye lubaale ebyo byayogera era ne mukuba mu ngalo era ne mwewaana, mulabira ku mbeera nga muzzeeka. Embeera egaana bye mukoze. Oba oluusi jjajja yasaba embuzi, mulaba mbuzi kwetugira ku ttale, ebisolo ne bitawangaalawo, mulaba kwerumaaluma, mutandise okwerumaaluma, okwetematemamu. Abaali 6 musigadde 2 nga mumanya nti lubaale ono alabika alimu ekirala. Ekirala kye ki? Tuula wansi owulirize nnyo abasomesa be basomesa ku mitimbagano egy'enjawulo, kuba ku mitimbagano egy'enjawulo kuno kuliko abasomesa ab'enjawulo, ate buli musomesa n'ensomesa ye ogattegatte ojja kusobola okwemanya gwani. Okitegedde? Kakati njagala tuwulirize bulungi nnyo obubaka bw'omwami ono, tubuwulirize bulungi era mbasaba mubuwulirize bulungi. Bujja kusobola okutangaaza kiki ky'oli era osobole okumanya omuntu bw'atambula kyatambulidde asobola okukifuna singa obeerako lubaale ow'omu mirembe nga aliko emirembe ng'esatu. Kakati omwami ono atuwadde ekirooto kino. Omwami ono yeddira Nkima era nga muzzukulu wa Mugema era nga ab'Enkima babeera Banyoro, bagatta ekitundu eky'Obuganda n'Obunyoro kubanga beddira ebika bya Buganda, naye jjajjaabwe yava Bunyoro, bweru wa Buganda. Ekitundu kya Bunyoro kye kigatta ebbendobendo ly'Abachwezi erinnya Bunyoro. Wabula twogera nti gundi ono Munyoro tetutegeeza nti ava eri Bunyoro Kitala eno gye baazuula amafuta, nedda. Erinnya Bunyoro lye ligatta ekitundu ky'Abachwezi bonna, oba oli mu Tanzania oba Munyarwanda oba Murundi oba Munyankole. Okitegedde? Abo amawanga go gonna gaava mu Bachwezi. Abachwezi
oluberebere bayambalanga nga bano abantu bemulaba batunda obugatto ku nguudo n'ennekeresi abeesuulira ereesu nga tebambadde empale empanvu munda oba babeera bambaliddemu bunuununu. Abo abacwezi edda yabanga ennyambala yaabwe mwe mwava amawanga ago gonna ge tulaba. Era bwe tutuuka okukola Lubaale tetusobola kugaa nti oli Munyarwanda oba mu Tanzania, tugaa nti Lubaale ono yava Bunyoro. Lubaale ono Munyoro. Erinnya Bunyoro si lya ggwanga limu ti Abanyoro bali gye baazuula amafuta nedda. Erinnya Bunyoro lye ligatta ebbendobendo ly'abantu abaava mu musaayi gw'abacwezi. Okitegedde? Kakati ab'enkima bano obunyoro bwabwe, ab'enkima bano okusinga baava ku bbendobendo lya Rwanda. Era nga bwe katajirya oyinza okusanga omusajja ono nga Munyarwanda ddala. Okitegedde? Wabula olw'okuba nti balina ebijja by'abajjajja bwe bingi muno osobola omugamba n'awakana. Naye kino kye twogerako kiba kya luli nga n'ebika tebinnabaawo. Jjajjaawo nga ajja aliisa ente, ajja anoonya awagaza, ajja anoonya ew'okusenga. Yavaawa ebyo Lubaale yabyogera. Era ne mu kirooto kyo bibaddemu ng'era toli Muganda. Akati katuuze obubaka bw'omwami ono n'enkaliriza, oba tubutunuuliza amaaso Elisa George n'enkaliriza, oba tubuwulirize nnyo. Njagala mwenna mugenda bufunamu ekyokuyiga. Buli omu amanye nti omuntu tamala gatambula, wabula omuntu alina kunoonya kumanya nga yeezuulira kwaba basobola okutaputa Lubaale. Akati omwami ono agambye nti yaloota ng'ali ku nnyanja, naye ku nnyanja kwe yali eno waggulu ku byaziyazi ebibeera ku nnyanja, ebibeera eno waggulu ku lubalama lw'ennyanja ng'amazzi agalengera wansi, ng'ali ku byazi ku lubalama lw'ennyanja, naye ng'ali ku byazi bino ebiwanvu ebiyinjayinja ebiwanvu ebibeera eno waggulu ng'amazzi agalengera eri wansi. Ne wajja omwami yamuva mabega n'amusindika, n'asirittuka n'agwa mu mazzi. Bw'agwa mu mazzi, amazzi yali agatya era yalwana nnyo. Musajja gw'ogambye nti bwe kusindika mu mazzi walwana nnyo okulabika nti owuga okomawo eno ku lukalu, era n'okola saako n'owuga ng'okomawo ku lukalu nga n'amazzi ogatya. Musajja gw'ogambye nti bwe wava mu mazzi era wasigala otambulira ku bbendobendo ly'olubalama lw'ennyanja. Mu kutambulira ku bbendobendo ly'olubalama lw'ennyanja n'osanga omusajja ng'akutte n'omuggo. Kyokka ku bbali ogambye nti waliwo kasubi, ng'essubi lingi nnyo liva wansi. Nga liva wansi. Kakati kino ekirooto ne mba sikimazeeyo kankikutulire wano. Njagala mwenna muwulirize bulungi ekirooto kino n'omwana omuto ajja kukitegeera. Naawe bw'onooba tutegeerera ojja kukitegeera. Kati ono Lubaale tamulumira mulembe gwe. Kati bano be bantu abasobola okugenda ne bakuŋŋaana ng'ekika, tugenze kuyita mpewo, tugenze kwaza Lubaale biki. Lubaale najja n'ayogera bulimba bwereere n'abavugira awo. Abamu ne balokoka, abamu ne bakola ki, abamu ne bagamba si bituufu, abamu ne bagamba batubbye, omusawo yatubba biki. Okitegedde? Kati Lubaale w'ono tamulumira mulembe gwe. Lubaale w'ono amulumira mulembe gwa jjajjaawe yagaana ebintu bino. Okitegedde? Ekinyusi kya Lubaale kyabalema okutuukako abaakusooka. Ekinyusi kye ki? Omuzimu omukulu abazze babeerawo gwabalema okutuukako. Ab'enkima abasinga obungi bwe mwali nga mujja muno mwayitira Ssese, mwayitira ku mazzi, muyina ekituntundu ky'Abasese n'ekyolukalu. Ab'enkima omusambwa gwammwe omukulu ebiseera ebisinga obungi gutera kuba gwa Mukasa, kubanga ab'enkima ku mazzi baabeerayo. Baatuukira ku mazzi, baasenga ku bizinga, baabibeerako era baabiwangaalirako. Okwo kwe baava okusenga ku lukalu. Okitegedde? Mu kutereeza Lubaale muba muyina okuddayo gye mwasookera. Okitegedde? Atasobola kumanya bino era tasobola kubimanya. Kakati bano ono omusajja ow'enkima atwadde obubaka buno ayina jjajjaawe eyasamira ku Lubaale ono. Jjajjaawe alabika yali atya amazzi. Jjajjaawe yakola empaka
wakati mu kumutuma essese. Okitegedde? Era ye yebalamiriranga ku lukalu nga bwe munaba nga muva ssese n'otandika okutambula ku basawo eno ku lukalu bw'otyo naye ng'ate olubisi lukuyita. Kati ne weebalamira eno bw'otyo n'obaako by'otereeza naye nga jjajjawo abadde ayagala ogenono n'amaanyi agasinga obungi ku mazzi n'ogaana. Kati omusajja ono yeerabye ng'ali ku byazi waggulu oba ku biyinja ku lubalama lw'ennyanja ng'ali waggulu. Tobadde ggwe ssebo oba tewali ggwe. Ekyo kifaananyi ekikwolokera mu jjajjaawo. Jjajjaawo bw'atyo kye kifaananyi kye yakola oba kye yalimu. Ggwe omuzimu ogukwambadde gwe gukuwadde obubaka buno. Okitegedde? Jjajjaawo teyagenda ssese. Jjajjaawo yeebalamiriranga ku lukalu era kwe yaterereza ensonga. Teyaddayo kunona maanyi g'abajjajjammwe. Okitegedde? Ggwe weerabye ng'oli ku byazi waggulu naye oyo omuntu oli akulimu jjajjaawe yasamiriranga lubaalo luno. Ye yalemera ku lukalu n'agaana okugenda ku mazzi okunonayo amaanyi alyoka ajje ku lukalu asamire. Okitegedde? Era byali bya kifuba. Ye ggwe ye jjajjaawo gw'olabye. Akabonero k'omusajja omusindika ku mazzi kye bayita olwaleero ekiriwo kifuba. Era y'ensonga lwaki lubaala ajja kubaluma mutuke okusiiwuuka n'ennyuma. Ogenda okwekebera ennyuma mu kalabirwamu nga wasiiwuufu nga ne bw'osigayo ebizigo. Eriyo abantu abasiiwuuka ennyuma nga ne bw'asigayo ebizigo bw'akwata akalabirwamu alaba nga gye baayiye evvu ennyuma. Lubaala aluma n'akumezayo n'ensundo ne wasiiwuukira ddala ne waba nga gye bayiwa evvu n'ogaa ate ennyuma ewabeera mu ngoye ewabeera weekwesa ate wasiiwuuka watya. Kumbe lubaale yakuluma. Lubaale akuluma n'akusiiwuula ennyuma. Abamu wamerayo ensundo n'abeera nga bw'agenda okupama ku ttooyi awulira bulabe. Okitegedde? Nga nebyamu balagala ensundo zimuluma. Waliyo ensundo eyamerayo. Okitegedde? Akati mu kituntundu kino okumusindika n'asirittuka n'agwa mu mazzi kye kifuba ekiriwo olwaleero. Bw'oligenda essese ojja kusobola okufuna omuzimu gwa jjajjaawo omukulu. Muyinza okuba musamira kati ng'abantu bwe tugambye nti abantu bagenda ku basawo ne basamira ne baaza lubaale. Omuzimu ne gujja ne guganze nannyini lubaale biki mugenda okusamira lubaale ng'ate mulaba lubaale tatereera ate nga n'omuzimu mumanyi mugulina omuzimu omukulu nga mumanya nti ogwo omuzimu oguliwo olwaleero si gwe gunnannyini lubaale. Ogwo omuzimu gwalemererwa wabula ogwo omuzimu gusindikibwa kugaba nnyanjula naye eriyo omuzimu ogugwekwesa emabega. Okitegedde? Kakati oyo akusindise n'ogwa mu mazzi kabonero akabadde kajjiramu jjajjaawo eyalemera ku lukalu. Kati jjajjaawo oyo abadde emirundi ebiri obadde ggwe ate ng'olimu omwoyo guli ogukutuddemu. Kati omwoyo gukutuddemu ye kye kitundu muweerabiddemu nga oli ku byazi eno ku bbali waggulu. Kye kitundu kya jjajjaawe yalemera ku lukalu n'asamirira ku lukalu n'agaana okugenda okunona amaanyi g'abajjajjaabe. Kati akabonero k'okusindika gwe basindise abadde ggwe. Era bw'ogudde mu mazzi olaze nti tonyweddeeyo towuze wadde kutuuka mu nnyanja wakati. Era n'olwana paka lw'okomyewo ku lukalu. Ke katundutundu ke bakugamba nti okugenda essese tebijja kuba byangu. Kujja kuba kulwana bulwanyi. Ate n'ennyanja mugitya abalya mmere abaliwo. Wabula bakwagaza ekintu kimu. Okugenda essese weegayirire Mukasa, weegayirire Kabaka Wannema okusobola okuddiza amaanyi g'omuzimu omukulu. Omuzimu ogwo guli Buziba. Ebuziba ye wa Mukasa. Okitegedde? Tukowoola emizimu tunkoodde emizimu egiri ku ttale. Ku ttale we wa Ddungu. Emizimu egiri mu Mpompogoma. Empompogoma ze za Walumbe. Emizimu egiri Ebuziizi. Ebuziizi ke kaalo k'amayembe. Emizimu egiri Ebuziba. Ebuziba kye kyalo kya Mukasa. Kati bajjajjaabo naddala omuzimu omukulu guli Buziba. Olina kgenda mu bizinga by'essese n'obaako by'okolayo okusobola okwogereza amaanyi ga jjajjaawo omuzimu omukulu. Okusobola okujja okwetaba mu nsonga zo oba okugubbulula
oba okugunona oba okusamirira lubaale omutuufu olina okubaako n'entabalo z'essese ezimu z'olina okukola nga olumu lugenda ewa Wannema olulala lugenda ewa Mukasa. Okitegedde? Kati bw'ovuddeyo n'okomawo ku lukalu gye bakusindise mu mazzi n'okomawo ku lukalu osanzeeko omwami abadde akutta omuggo gwe muzimu gwammwe gwasamiriranga lubaale oyo muzimu omutuufu. Emizimu gye mulabako olwaleero si gyegyo. Omuzimu ogwasamiriranga lubaale omutuufu temugufunanga. Jjajja nannyini nsonga nannyini lubaale, jjajja ali mabega wa mizimu gino kati olwaleero gye mulaba egyeyita ginnannyini nsonga. Emizimu gino olwaleero gye mulabako tegyakola nsonga. Okitegedde? Era munaagenda ne musamira ne mwaza lubaale mujja kulabayo emizimu egiga nti nze nnyini lubaale si gwegwo. Ogwo omuzimu guba gukola kiggula luggi gye gimu ku mizimu egyalemererwa egitaatuukiriza kati bibabangibwa. Okitegedde? Kati omusajja gw'osanze ku lukalu ng'akutta omuggo ye jjajjaawo omuzimu ogwa ddala. Omuzimu ogwa ddala gulyoke gukulaga ebyago nga bwe byatambulanga. Ebyago nga bwe byatambulanga bye bitya? Ye kasubi gy'olabye ng'eriko essubi lingi nga liva wansi paka waggulu. Kasubi eyo eraga eggwanga lyo. Ensereka ya kasubi eyo n'essubi lyayo eringi bwe lityo, eyo kasubi ncwezi oba nnyolo. Eyo kasubi ojja kusanga nga olina okusamirira lubaale mu kituntundu kya bucwezi oba ekitundu kya Kinyarwanda. Eyo kasubi yeekuwadde omweso. Bw'olimanya bw'oligenda essese n'ogenda ewa Kabaka Wannema n'omujja mbwa Wannema n'omuzza mbwa Kitinda n'omwala n'otabaala olwa wa Mukasa, ojja kuba osamirira lubaale gw'otegeera. Okitegedde? Ogwo gubadde mweso, gukulaga biki ebyaliwo. Bajjajjammwe beebalama ennyanja, kyekitundu mw'obadde weerabira ng'oli ku byaze no waggulu amazzi ogalengera eri wansi. Omusajja okusindikayo kyekitundu ekizze lubaale wammwe kyayogera nti muligendayo mu bubi ne mu bulungi. Mu bubi ne mu bulungi mwagala oba temwagala, abaana abaliddawo baligendayo ku kifuba, bajja kunoonya lubaale nga tebamulaba. Mulemedde ku lukalu ye wammwe. Bw'ofumbirwa omusajja omufuula kikaakyo, bw'ogenda ogumaza mbiro. Kati bw'ogenda n'ogumaza embiro nga kitaawe agamba katulabe, ate bw'anaazaala abaana era nze nina obbatuuma amannya, ate bali muziikayo, nze ntudde ku kijja katulabe. Kati ne bajjajjammwe bwe bali, amaanyi g'abajjajjammwe agaasooka gaasiisira nnyo essese. Kati ne mupaala ne mugenda ku lukalu, ate bwe mutuuka okusamira amaanyi mulowooza mujja gafunira ku lukalu kwokka. Kyekituntundu ky'obadde weerabiramu ku byaze eno waggulu ng'amazzi ogalengera. Mulemedde ku lukalu mulowooza kwe kwammwe yiisi, kati gye mwasenga kwe kwammwe naye bajjajjammwe baasooka ssese. Kati olw'okubanga jjajjammwe yasamirira lubaale ku lukalu yagaana okudda essese okunona ebyammwe, ke kabonero k'olabyewo omusajja n'akusindika n'osirittuka n'ogwa mu mazzi. Nti ono nga bw'agaanya abaliddawo baligendayo nga tebali amabega n'amaaso. Bye biseera bye mugenda okugendamu abaana b'obulenzi n'ab'obuwala nga muli baavu, mukaaba mukyoppa, emirimu gifa. Bw'okola towangaza mirimu, abamu tebafumbirwa, abamu balemererwa okuzaala, okufa embulaga, ebintu bwe bityo ebizibu ebibeera mu famire biba byemabega. Lubaale tasiimuula kyaliwo, ate lubaale teyeerabira. Ekyaliwo kiba kiribaawo, ekitaakolebwa kiba kirikolebwa. Lubaale tabuukira, tava mu bbanga. Lubaale tabuuka ddaala. Tojja kusinzira ku ddaala lya munaana waggulu nti otereze lubaale ng'ate eddaala erisooka wansi tolituukiriza. Nga bwe kyali era bwe kirina okuba paka mirembe n'ennaku. Kati ekituntundu ky'okusindika mu mazzi kyekituntundu kati ekiriwo olwaleero. Mujja kgendayo ku mpaka. Oba temwagala kgendayo, ffe tubagamba mujja kgendayo. Kijja kuba kifuba, mwagala oba temwagala. Ke katundu k'omusajja akusindise n'ogwa mu mazzi, era bw'ogudde mu mazzi era olaze nti eri mmwe temukyalina kye mwagalayo. Okitegedde? I mean no, si temukyalina kye mwagalayo, wabula nti mutyayo. Era kyekyo omuntu agenda ku mazzi nga bamusindiseyo ku lwa lubaale, amazzi agati eri ataalitya biki, era bw'agendayo oluusi akiikayo ennaku 9 ku 4 oba ku 2.
n'avaayo nga byasabye yabifunye kwe kunona jjajjaawo era bw'ogenze mu mazzi tobandaddeyo owuze n'owuga n'okomawo ku lukalu bw'okomyewo ansa gy'osanze ku lukalu gwe mweso gwa jjajjaawo bw'oligenda essese bw'olikomawo olisamirira lubaalo oyo mu bwangu kuba ebyama oliba obireese bw'oligenda essese biri kwanguyira era kyova olaba ng'okusindika amazzi bibadde byankalu n'okuwuga n'ovaayo n'oddayo n'okomawo ku lukalu ke katundutundu bw'okomyewo ku lukalu n'olyoka osanga omuzimu omukulu ng'akutte n'omuggo ye jjajjaawo ow'ensonga era bw'oliva essese oba ku mazzi bingi by'oliba oleese ebyabajjajjaabe ebituufu era ogenza okulaba ng'olaba kasubi wali ku bbali bye byama by'ojja essese eno bulijjo mutambula temubizuula bye byama by'ojja essese jjajjaawo ze naye jjajjaawo nakugamba ennyumba yange yabanga bweti kakati oba totegeera gumanyi abantu abasinga kye bayita okwenoonya kye bayita okwezuula si kwenjeera okitegedde wabula muntu kuba omuntu okuba omugezi lubaalo ono atuluma lubaale ki ekyo kyekibuuzo buli muntu kyaba abeera nakyo otambula ku musawo n'otambula kuoli buli gw'otambulako agamba lubaale alimu eddogo ogwo omukolo ne mugukola notatereera n'ogenda kuoli nagga lubaale ono alimu ekizibu ne mukikola notatereera n'ogenda kuoli nagga lubaale ono alimu ekitambo ne mukikolako notatereera n'ogenda kuoli nagga lubaale ono alimu ebizibu twawule lubaale ku ddogo tusooke tuggyemu eddogo tulyoke tukole lubaale ate liddi ne mubikolera ne bigaana ne musamira temugaanye ne muteekamu ssente bijjulo mubifumbye ne mwaza lubaale pewo ne zigaana naawe bw'oba ng'otegeera nga toli mwana muto tuula wansi naawe lowooza mulimu lubaale atagenda na ŋŋoma mulimu lubaale atagenda na mikolo mulimu lubaale nga wakutambulira okusamirira lubaale kufuna muntu anaakulaga buvo na buddo muli baggwanga ki lubaale ono amaze ebbanga ki ng'abanja lubaale oyo amaze ebbanga ki ng'abanja tebamuteekako katinko ne bw'ogenda mu ggana ly'ente n'omulonderamu ente 100 n'omuganzi nzikuwadde tatereera okitegedde ne bw'omugaa nti nzimbye kasubi oba kasubiza akalina tatereera si wa katinko si wa kajanja kumanya bumanya lubaale ono amanja amanjiza mu kkowe ki lubaale ayinza okuba akubanja ng'akubanjiza mu mulembe gwa jjajjawo azaala taatawo okitegedde lubaale ayinza okuba akubanja ng'akubanjiza mu mulembe gwa taatawo omulembe gwa taatawo osobola okuwadde awaddako n'osamira lubaale najja n'ayogera ebituufu naye lubaale atayogera mazima manya nti emirembe mabega agatteena oba esatu lubaale yaba yava ku bintu si bintu ne bw'oteekawo ensawo ne bw'oteekawo bityo bifukamiramu ng'era tolaba ky'olaba bangi ebintu babyokeza naye nga byabaweebwa nga bituufu ne tebabirabamu mulamwa abantu babawadde ebintu mayumba mu ebiri ebibbo balongo biki bantu bafukamidde mu bibbo mavivi ganuubusa abantu bakooyi abantu bakoowu abantu babawadde ebintu goba tonnakimanya ffe tulaba abantu babawadde ebintu abantu balina ebintu abantu ebibbo nsawo bino bya ddungu bino bya kiwanuka biki oli n'agamba ebintu mbikooye nali nsazeewo n'okulokoka abamu babyokeza abamu babisudde ku ttale waliwo ebintu ebimu bye muwulira olusi ku mativi olusi ku leediyo basanze ebyawongo mu masaŋŋanzira omuntu alwana kweggyako bintu ebyo tabitegeera yeewaayo abikole nate tabitegeera bukyanga bireeta embeera yayongera kuba mbi naye nga butamanya okitegedde butamanya lubaala nnuma lubaale ki mutambuzaako lubaala agaanye ki ekiddako oyina kuba musiru oyina kwerokosa oba oyina kutuula noonoonya kiki mugoberere nnyo emitimbagano gino kati nga nze asomesa kwendi kuliko emikutu emirala egy'enjawulo emikutu mingi ku mitimbagano gino ku Facebook ku ki
WhatsApp ez'enjawulo ziriko abasomesa ab'enjawulo. Genda ng'owuliriza amaloboozi ogende ng'ogatta ogende ng'opiikinga. Mwegomba okuwuliriza abasomesa ab'enjawulo kubera ffe kuno bwe tuba tubasomesa tetubagamba nti muwulirize kuno kwokka mubeerenga abasibe lwali bamutambuliza mu busibe. Tale kati bw'onoowuliriza omukutu omulala nga kuno tuggoba nedda. Wabula lwakuba nti ekitunyiiza omuntu obanga okolagana ne gundi n'okolagana ne gundi n'okolagana ne gundi tobatabula. Ekitunyiiza nti abazzukulu ate mututabula ffe abasomesa. Okitegedde oli asobola okuwulira ekyogeddwa eri oluusi kyakyama ate n'akitwala ku mukutu omulala. Yensonga lwaki abatudde mu mikutu bannyini gyo banyiigira abantu. Oli nayagala abeere n'abantu be ku mukutu gwe. Naga nti anaasala eddiro n'agenda ku mikutu emirala nga tumuggyako. Naye kivudde ku mmwe bantu. Omuntu awulira ebyogere bweno oluusi byakyama ate n'abitwala eri ku mukutu omulala. Memba n'abeera ku mukutu guli ate naddira bye baateeseza ate n'abiteeka ku mukutu omulala. Bano bannannyini mukutu guno bagenda okulya ebintu bye baateesa wano nga bammemba ate nga waliwo bibasindikidde mu butambi obulala. Ebyo nno bye bitabula abasomesa. Singa mmwe mwefuula abantu abategeera kati mbabbirako. Bantu mmwe bammemba b'oku mukutu guno kati olwaleero kwendi mu kusomeseza. Mwefuula abantu abategeera. Ne bammemba abalala bali ku mikutu emirala. Mwefuula abantu abategeera. Temukyankalanya bantu be mujjako kumanya. Mubeere nga babbi. Muyina kweteeka mu kitundu ky'ababbi. Sooberera ekyo ky'oyagala. Genda owulirize ku mukutu guli, wuliriza ku mukutu guli, genderera ekikututteko. So totunula mu bintu bitakwatako. Bwe babeera nga balina bye boogera, ebyo bireke byabwe. Goberera bye basomesa, piikinga, jamu, weezuule dwala akuluma. Ekisinza okwonoonera abantu b'ensi obutinka, kajanja, eŋŋambo, okutabulatabula abateredde. Osanze omukutu guli gwabanga bulungi ebintu byago n'omukutu guli gwabanga bulungi ebintu byago ogitanzeeko ate ogitabudde. Oleetedde n'abagikulembera okwewalana n'ab'omukutu guli. Kati bammemba mulina okwebeerera mwagonna amagezi nga bawadde gabuwa ku kalowoozo eri bammemba abatangatanga ku mikutu egy'enjawulo abawuliriza emikutu egy'enjawulo temutabula bagitaddewo. Abagitaddewo balina ebigendererwa kusomesa mmwe. Okitegedde muleke kuddira bintu biteekebwateekebwa kuli ate nga mubitwalira abalala. So mwe mubeere babbi. Era bino byonna byetusomesa mwe kati muli babbi mutubbako ebyo ffe byetumanyi lwakuba nti temubitujjako kubitumalako. Kale kalowoozo eyo mmere ya mwoyo. Kalowooza ku nkaleesa eri bammemba mwenna. Memba oli wa ddembe okutambula ku mikutu gyonna kuba tulwana mumanye, tulwana mu ddeeka, tulwana mumanye ennono, tulwana mu gyagale, tulwana kubasomesa ebyo bye mutamanyi, tulwana mumanye ebyo mutambule eri yonna mu nsi gye musobola okwetereereza. So mikutu nga gino teribakomera nti bakusibidde wano ate wuliriza wano ate bw'onoovaawo ate biki ate bw'onoowulira omulala nedda. Abasomesa ffe bamu era ebigendererwa bye bimu. Ffe bamu ebigendererwa bye bimu ate abasomesa mubawe nga balye. Abeewaayo ne bagamba nti katugule WhatsApp. Bantu bangi nnyo nnyo abatabikola bino. Bangi nga gye bali basirikidde ebyama byabwe. Naye ababeera beewaddeyo basomesa ab'enjawulo ku mitimbagano mubawenga mutoolenga ku bye muyina mubawe balye nabo baddemu essanyu ate n'okweyagalira mu bammemba baabwe be babeera basazeewo okusomesa. Kuba amaloboozi ge basomesa tegakoma ku omuggo agawuliriza oluusi gatambula kumpi ggwanga lyonna ne gatambula n'abalala ne bagaganyulwamu. N'olwekyo kabadde kalowoozo okukuuma obumu, obutatabula bantu, okunoonya ekigendererwa kyo gwe kyoyagala naye nga tutabudde bantu. N'olwekyo muwulirize nnyo abasomesa ab'enjawulo ate mubasiimenga. N'olwekyo akalowoozo kange ako mukawe ekitiibwa. Kakati gwe ssebo naawe awuliriza ndowooza otegedde ekintu lubaale si kyakusaaga. Ekintu lubaale kisobola okukuzunza emyaka 6 nga tokizuulanga. Naye okoze otya okuzuula omulandira gwakyo ebyama byakyo? Tosobola kutereeza lubaale nga totegedde eggwanga lyo. Osobola okusamira n'oteekawo embugo biki zino mbugo bino bibbo byanjulu bino biki naye nga jjajjaawo agamba bw'oli mmanya gye nnava nja kubuulira ebyange. Abaakusooka baagaana okudda gye baava okunonayo amaanyi ne basamirira ku lukalu ne benjera ku basawo ne bakola batya. Lubaale n'abassa akasiiso ne bakaddiwa. Lubaale n'aganga bwe bakaddiya abalijja baligendayo oba baagala oba tebaagala. Kale katundu kati koolimu.
tojja kusamira lubaale nga tolinnye ku lyato nkulayirira. Okitegedde ekinyusi kyonna olimala genda ku mazzi sese mu bizinga. Okitegedde. Kale kansuubire nti otegedde bulungi naye nga lubaale asinga ennaku zino, asinga obungi ennaku zino. Kye mulina okumanya ennaku zino lubaale wa kutambula. Ako nako nno kalowoozo. Lubaale asinga obungi ennaku zino mu bantu ab'enjawulo bw'obawulira endooto zaabwe. Lubaale asinga obungi wa kutambula. Ako kalowoozo. Gwalowooza nti ojja kutambula wali otereeze lubaale. Manya tuyite lubaale, manya ntereezeemu. Gwalowooza nti lubaale oyo ogenda mutereereza wiiki emu. Nkubbiddeko nkugambye lubaale ennaku zino wa kutambula. Nga weeyambisa ssenkulu gw'oyina, ng'amanya biki ebiri munda omwo, ng'akutambuza wano na wali wano na wali. Lubaale asinga obungi ennaku zino wa kutambulira. Ekyo kyama. Gwalowooza nti ojja kgenda ewantu okuma ebyoto bagambe fumba ekijjulo biki bakwasa ensawo otereere. Nkusaasidde. Lubaale asinga ennaku zino jjajja w'abaana gy'oba olaze y'alina okuzaala, alina okuba nga mumanyi nga tannayita mpewo ezo, nga tannakukolera bintu ebyo. Agoberere nnyo obubaka bw'ofuna. Obubaka bw'ofuna bye byama bya lubaale oyo. Oli alowooza okukulagula obulaguzi, nkusaasidde. Ssenkulu oba nankulu bonna gye bali, abasawo ab'enjawulo, muzzukulu gwe beeyambise nabo bakuzaale. Tambula. Tambula. Ssenkulu alina kukuzaala. Lubaale asinga ennaku zino ali mu ngendo ez'enjawulo. Awo mujja kutereeza lubaale, mujja kwetereeza, mujja kutereeza ensonga zammwe. Abakuume Liiso Ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu.